ekintu kino kigenda kikula nga bagezaako okulaga ekyasinze tekyanewunyisiza kwe kulaba nga muganda waffe Honorable Asuman Basalirwa ng'avuddeyo n'amaanyi mangi era ayogeza amaanyi mangi. Of course tewali muntu ayagala kisiyaga naye ng'amaanyi g'akozesa n'alyoka akola gy'abadde atugamba onaga nti kakati buli muntu alina okuvaayo arekodinge atubuulire ayimiriddewa era n'agamba njagala ebibiina byonna ebyenjawulo biveeyo bikole press conference ku nsonga eno. Muganda wange Yekolera ekintu kino eky'ekisiyaga kiki ky'okirabamu ate bakivuga bakizaawa? Waliwo omusajja ku mizigo gyaffe Mutundwe. Yes sir. Yali akuba mukyala we. Yes sir. Waliwo kojja wange amannya kangalekeyo. Yes sir. Nenda banga afaayo nnyo okuba otya omukazi ng'omukuba otya weeyita ki nenga kojja nga alina omutima ogulumirirwa ate kyakola kituufu munnange abasajja tebalina kukuba abakazi ngenda okuzuula nga yabadde ayagala mukoona era yabadde amusigula. Ebiseera ebisinga si buli gw'olaba awoggana mu kaseera akakyamu nti aba ku kituufu oluusi omuntu aba ayisawo biki bibye. Kati ku kyebisiyaga kano mbadde nsaba kakwerege Sudaani okantemeremu kano kapaati. Ku kyebisiyaga Mwami Yoweri Kaguta Museveni si musiyazi era sijja kumuwaayiriza kuba alina abaana alina n'omukyala ate alina abaana bangi kuba ne baminisita be abasinga abazaddemu. Museveni si musiyazi kuba ne baminisita be abakazi asooka kulegako era alina abaana bangi. Museveni akaweza n'abaana ebibiri, so that's why nkugambye si musiyazi. But mu baminisita be ate bali baminisita ba super minisita mulimu abasiyazi. Kano nkamubuulira Museveni mu baminisita bo mulimu abasiyazi. Gwe sooka weebuuze mirundi emeka Pastor Male gyavumiridde ebisiyaga by'ogaana tokkiririzaamu naawe oba by'otakkiririzaamu, era mirundi emeka gyalwanya okutuukako ku nsonga eyo nga baminisita baabo bamukuba enkokola ate bali bagamba nti bali babisiyaga nga n'obujulizi we buli nga be babeereyo mu kusabira eggwanga. Pastor Male mirundi emeka tewali omulala mu mukolo gw'okusabira eggwanga alwanyisa ebisiyaga. Baminisita ba Museveni bennyini be bamukuba enkokola kyokka bali bagamba nti babirya era nga n'obujulizi we buli be babeere wa Museveni mu kusabira eggwanga. Kakati Museveni nze nkubuulidde toli musiyazi sigenda kukuwaayira kuba olina zirole z'abaana paaka namba naye baminisita bo basiyazi. Gwe ng'oyagala okukakasa buuza Male emirundi gye bakamukuba enkokola okugenda awo ku mikolo gy'okusabira eggwanga gyonna oba okusisinkana Museveni. Omanyi lwaki bamugoba? Male amanyi baminisita abasiyazi era Male singa tabeere mwegendereza nnyo mu kaseera mpawe kaaga agenda kuttibwa lwa nsonga amanyi bingi ku bisiyaga era amanyi baminisita ba superminisita bangi abasiyazi ba state house controller abasiyazi yensonga lwaki yalemesebwa okuyingira state house eyo ate be yagamba nti basiyazi nga n'obujulizi yabukuŋŋaanya n'abutulaga ati bamu state house tebakonkonera mu mikolo gy'okusabira eggwanga gye bakola ki be basookayo. Kati nkugaye Museveni si musiyazi naye baminisita be tebalidde kisiyaga neeyano ako mukantemeremu. Kukya Asuman Basalirwa kyanaku nnyo nti yeekwese mu kkoozi entuufu okulwanyisa omuntu omukyamu. Kaddemu yeekwese mu kkoozi entuufu okulwanyisa omuntu omukyamu. Genda okuba ennyo kaakaama mu kutu omugambe maama yogera ku bisiyaga. Tolina nnyoko, tolina kitaawo,
olina baana bo idiot. Yes sir. Kozi yetuufu naye gye bagivuga bagiraza tukola ki? Tumanyiyo. Bannayuganda mungi. Yes sir. Olina kigambako. Yes sir. Nti badidde ekiso eky'obwogi. Naye nga buli sayidi ne sayidi kisala. Yes sir. Nti Bobi Wine baagala ayogere ku bisiyaga, omuzungu agambe nti ono bulijjo atulopera nti mu Uganda temuli human rights, ate yali mu kutyoboola eddembe ly'abalala. Era nga bw'atakyogerako bagenda singa mu bannayuganda ensigo mulaba tetwabagamba n'ebirala. But all and then njagala okukutegeezako gwe munnayuganda alaba vidiyo eno. Kyagulanyi Mukama yajja amuteekerateekera enkonge ze yalisanze mu maaso eyo yamuteerayo dda trakita n'azimugirawo ng'akyalina w'amaviiri. Buuza haawo yabiyimba. Tugende mu maaso. Ebyo yabiyimbako dda. Naye kyannaku bino byonna tebyali tulumye nga bannayuganda singa bibadde bikola abalala naye nga Asuman Basalirwa. Asuman Basalirwa okufuuka omusota gwa Namagoye ogulumira oludda n'oludda ng'oyagala kuluma Kyagulanyi. Yali badde Asuman Basalirwa. His Excellency Bobi Wine gwe yakampeyiningira mu by-election za 2019. Ng'ensi yonna emuganye. He was rejected kikonwa. He was a kikonwa. N'ekikonwa njogedde kitono. Noonyezayo ku kigambo ekisukka ekikonwa. Omanyi bano ba anti lususu abagira ne beerusa abakazi ab'obugalo obukonye mbu simanyi omukazi nayeruka ng'obugalo obukonye. Kakati Asuman Basalirwa yali akagala akakona. Bobi Wine n'ajjanga ekizigo n'akazigula. Yes. Akayingiza pala. Yes. Era ne mu kulonda kwa 2021 teyamusimbako muntu. Kyannaku nnyo ky'obugabirizi bw'atusasuddemu. Bwebo wakufuuka musota gwa Namagoye nga buli ludda gwagala tubojjerayo. Naye mutaddeko ekikolima atengejje nga kitengejje oba nangajja. Sigenda mwononerako budde. Yes sir. Kyannaku kyabasinga okulemesa enkyukakyuka bankyukakyuka oba beerimbika mu nkyukakyuka. Munnange nno abayenare mbalwanye kitono okudira engisa change bw'okyegendereza. Abayenare balwanye kitono okudira engisa change eno gye tunoonya. Wabula abasinze okulwana ekinene beebo bannankyukakyuka oba abeerimbika mu nkyukakyuka. Kyannaku Timasaba omuvubuka omuto, Tongwa omuvubuka omuto, Haitawa omuvubuka omuto, Nuwamutwe omuvubuka omuto, Asimwe omuvubuka omuto n'abalala abakyali mu myaka gye tuyita egy'ekivubuka ate balaga bali much concerned ku nsonga y'okutereza Uganda nga bamukadde anyirira abalina n'oluvi emabega abasakaatidde abeetaaga okuyisaayo akeeyeeyo emabega nga munnanga ate bebafuuse pulaaga ezikuulwa mu mmotoka y'enkyukakyuka ebitandika opipira ereme kukola ki kutambula. Naye bakuba nti eddiini ze tusoma zitulagira okusonyiwa. Naye kyemmanyi basajja nga Asuman Basalirwa bwe balifa Mukama agenda basonseka oluwagi lw'omuliro ennyuma. Yes sir. Saa nnyo mwononerako budde naye gwonyegere yali kusambya mpasi n'ekirala mbadde basaba mbayimbiremu akayimba gwo katwale ne His Excellency Bobi Wine munyambe mukamumpeererezeeko ow'ekitiibwa ennyo bakayita ebankuseere kapaata akagamba obuntu bulamu buyamba naye nsaba obukozesenga ng'oziika bafu ku kyalo kuba omufu abatategeera kubalamu togwirananga sigwobeera wabazaala ne Katonda ojja kumunyiiza ng'oyamba beeyamma byonna ojja kuba omunyoomeredde omukolera pulogulaamu
yeye yasalawo bajjeere bw'ate n'obapangira ensi. Katonda teyali teyakola basalirwa kuyingira paalamenti nga ye amwekengedde, naye ono gwe yawandako eddusu bwe yalaga obwetaavu bw'okumutwala mu paalamenti n'agamba kamumutwalire, naye gye yamutwala ate gy'amufuukiridde ekizibu. Mukama ali mu kubonyaabonyamu katono ku His Excellency Bobi Wine, era His Excellency Bobi Wine abo abasalirwa buli bamukuba ali mu kumubonyaabonya, mu kumusasuliza z'abantu be nakola okujeera. Lwaki obapangira ensi? Abantu be nakola nga tebalina nakukulira bbowa ya kyalo abalina nakubeera bakyamaani ba Luzzi, lwaki obayingiza paalamenti? Kambatwale bakumbonyaabonyezeemu katono neŋŋenda bakuggirawo tofaayo. Si buli gw'olaba ateze omukono nti olina omuwa obuyambi. Sigambye nti muve mu kuyamba, naye mutazaame era mwekeke. Waliwo omukazi gwe nali nzigirayo akasente okumuwa obuyambi ne baŋŋamba oyo yatta omwana wa mujja we. Abamu bali ku street lwa nsonga balina bye basasulira. Si buli gw'olaba mu kinnya talina okufuna omuguwa. Akole ki? Aveeyo. Yes. Muganda wange yekolera bannange eno program sobola atubagamba program eno mwetaaga mubenga mugiwuliriza tubatemaatemera ensonga n'ova wano ng'otegedde. Njagala okwebaza abantu basaba tujoyiniza olunaku olwaleero emagita paalamenti y'omuntu wa wansi oba paalamenti y'Abannayuganda. Program yaffe eno erwaninga okuva ku ssaawa 4 paka gye oba kugendedde eyo era nga erisponsored by mmwe. Ennamba gye mulengedde awo ye namba gye musobola okuteekako sponsorship yaffe ne musponsoringa program eno neebanga ejja buli Lwakutaano. So njagala okubeebaza abakatujoyininga ku makya, abakatujoyininga kati bannange muyite bannammwe. Tukyagenda mu maaso. Muwulidde ensonga ya muganda wange Itongwa ku nsonga ya kino ekigenda mu maaso ne bwe bakikwasizza. Of course tutandise tubagamba nti tewali muntu atayagala kintu ekyo. Sure, tewali muntu akyagala kibi nnyo, naye bakikutte ne bakiwa omuntu ng'alinganga bw'olaba sword ebeesera gye buddeyo. Kubanga bw'otunuulira mu nsonga z'okutwala eggwanga emmaaso oba ez'okutuwa entebe yaffe, awo tetusaanidde. Wabula kwogera ku bisiyaga yeffe tulina okukola ki? Mbu tuli balungi kulima, tetuli balungi kulya. Era ogenze n'okireeta bulungi mubiri byonna ffe tukulembera wabula mu kwagala obuyinza. Kubanga naffe tulinga endogoyi nti ejja wali bizito, wabula kawe weevuyo tesobola kukola ki? It is very simple. N'emisolo gyaffe agituwe kuba ffe twawangula. Tulonde abakulembeze ba URA, tulonde ba ministers, tulonde ba RDC, then tujja kufuuka omutwe omukulu mu kwogera ku bisiyaga. But as for